Be omusajja yambuuza ebibuuzo nga bibyo ne mugamba omulimu ngwaga naye kyesinga okunsasa yaŋŋamba can you stand for 12 hours ne mugamba even more than 12 hours I can stand. Nera buyire gwe obonye mulimu ba desperate you can say something stupid. Soko tuweko katono nnyo ku bantu abataliwo mu expo yabayise etyanga mu expo yali gomite alla nalisa ku sente nyingi nze nagenda ku kyuma ekyuma kijezo ndenga sente zizikira nkutidde njukya nali nfuna olwenda lwatijjindo ku nnyonnyodde ng'ennaku yannumaalumada expo yatunazako nono ku mannyo. Naye Lucky byokola osasulwa oba okolerera balijja okuva ddi omunnayuganda asiima tasiima tasasula kati okolerera ki oyo gwaggwanga gw'ofunamu ki? Nze nayambye omunnayuganda nga tamumanyi kyekyandetedde okuyamba abalala yali tamumanyi kati ekyo kikupushinga okusigala ng'osigala oyamba. Simanyi gye yava yandala ku TikTok nga ndaja nako nali nkola kisiimuula ng'enkase ntwala kaguddeyo bajja buzi ku TikTok nenga abanaye nkooyo ekisiimuula kintuuse mu bulago olwo nga nsomye essira nenga omulimu gumbuzi. Ekitegeeza ssira tewajjanga security wagufunira wano. Nkutidde nava mu nkasi nze bagimanyi ab'enkasi naye nze enkasi nga sigitegeera enkasi kisiimuula ng'olikkirina gye bayita enkasi onyumiza gwako nava mu kisiimuula ninasiimuula omwaka ogu ne mpulira nga kintuuse covid awe yajjira ne batusalako ne mala omwaka mulamba nga siraba mulimu. Ogambye abannayuganda tebasiima naye bwe napositinga naye nga abannaye munyambe nsomye essira naye ani ayina omulimu nga ngwapulayiza emirundi nga 10 ng'omulimu tebanziramu nga guganye. Naye waliwo omuvubuka najja naŋŋamba ŋŋenda kukuyamba gwe muwala gwe tomumanyi sikumanyi ne ŋŋenda kukuyamba omuvubuka yannyamba omulimu n'ogufuna omulimu n'engufuna. Yes, kakati tugulewo programu butongole mugamba mutya abannayuganda mugamba mutya abafollowinga Rovin Media. Nze Mr. Rovin nzize omukyalo no tumunoonyeza omukyalo ntasangika tuvuze mayiro nga 30 okumufuna olowooza lwaki tumunoonyeza byebyo byakolera abannayuganda byebyo byakolera ku TikTok okufuba okulaba nga tumunoonya. Twagala omwalo no yeyanjule eri abatulaba tugende maaso bakuyitaani Mulamusizaako mwenna abatulaba nze Bon Lucky omwana w'omwami omusomesa omupya ku kitundu Nalongo muto Mujjala Hali Kigonya. Omusomesa omupya ku kitundu lwaki ogamba nti omusomesa yakayingira obusomesa nga ndi mupya wakayingira obusomesa tewaliwo yayingidde nga nze nnyingidde abasigadde bonna mbasanzeeyo ku bano bonna bali ku TikTok buli akajjanza yakyaliwo nga tetunnatuukayo eyo wakatweyanjulira ojja otya mu Dubai? Najja ne KHM ogimanyi? KHM International ekubirwa Mr. Mwawuya oyo yandeeta kuno nensuula mu Transguard nekusuula mu Transguard nenkuba ekisiimuula nagira ku contract ya nusu 10,000. Ekisiimuula wakimala mu bbanga ki? Mwaka ng'ofuna 10,000 nga teruwana kuwera obadde ki lwenda 8 lwenda 6 bwesito bwesito tozitegera nazitegera naye nga baba bazikuwa wasevinga otya okusoma ssira oteekawo embeera bw'obanga oyagala kubaako nekyokola osooka kusaawo mbeera byobadde osaamu ssente byonna nekyenayiga kiri ekintu eki sooka otereeze woojja ssente wano wenja ssente nga tewateredde sifulumya $5 wenna bwe mbadde nziwaako kabeeraani gumiikiriza ntereze wenkola sente bwe zineeyongera nja kukuwa not now kati eyo discipline ya sente olina okuba nga ogirina. Tewalina buvunaanyizibwa wakagwe? Ayo birinda biba byankya nze nfiire ku mulimu mukubanga nyina obuvunaanyizibwa waka babunteekako yimiriza nabiyimiriza byonna nembaga bannange covid tetukyakola siina wadde 10 nga nfiisa ddira mu ebyo abakola kisiimula babimanyi ebyo. Transguard manyi nga company eri very strict. Wafuna otya obudde obugenda okusoma ssira? Mukwano bw'oba olina kyoyagala nga kigambye okipimira obudde era obufuna. Buli muntu ayagamba mutalina budde bugenda kusoma ssira oba kusoma kyayagala kusoma aba takyagadde kikola. Naye oteekawo embeera yonna esoboka n'okikola. Wabeerangawo omusajja yali mu Pakistan nga supervisor wange
ne muyitiramu ne mugamba naye guno omulimu nga sigenda gusobola kukoera contract namba myaka 2 ng'omugongo gunnuma ng'emikono ginnuma samanyira bintu byakuddawo nga mpulira obusungu kale ku mulimu. I was sad with the job. Okay. So nangamba obadde oyagala ki ne mugamba mpaayo wiiki egi nga sikola ngende nsomesya nangamba gwe kwabwe obuwanvu banaakuwa ne mugayo biveeko Katonda yakola ki yasalawo teyali obuwanvu wenda bwekakasa tebekakasa nangamba si atuwa bawanvu ate ggala wenkayo biveeko kuba nayo kujja wano saamanya bwe najja kati ne musira sijja kumanya bwe naatuuka mu security naye Allah yakola ki yamanyize nyina okukkiriza nga tonnasoma sira tusooke tuddeyo ku KHM sente ezakuleeta mu Dubai wazifuna otya? First of all namange yazimpa maama we yazikuwa waliwo omuwala wano ku TikTok ne YouTube channel wange yagamba mbu abawala sente ze bakozesa okujja wano mbu baagala basajja bakozesa bitundu byabwe byakyama okufuba okulaba nga bafuna sente ezo gwe wayawukanako ate kati lwako tubitandikidde mu makkati nze okujja mu KHM nava mu kiyumba ate yo badde tututteeyo anti otandikidde mu makkati kubanga tubadde wano ku KHM naye nava mu kiyumba mwaleyini nenkolayo banga yenakolayo nensevinga sente zange nenkoma we Uganda nenga maama omanyi sente zensevinze tezimala mpa ne kuzoolina ku kikondoolo nyongedeko ngenda Dubai siddamu kukola bwakadaama nga buntuuse wano bwe wava Uganda direct mu kiyumba yes genda maaso nga mpisemu agent nga ngambye ogenda kubeera home driver era nava Uganda ne license yange permit nga nzize eno vuga motoka ya mufirisuuti mpulira omufirisuuti nantuuse wakaawe n'agaana okumpa permit ya kuno omufirisuuti nankozesa obwakadaama nantuma nanyiga nengamba kati mukazi gwe nja kulagirako bwere naye nakola nagamba bino nno bwe nekyankula mpedde nenkola naye ng'obwongo buŋŋamba wano toddawo tozaako mukono kitegeeza sente ze nali nnyina okukolaawo zonna zaali za kuprogramminga lugendo lwange lukola ki luddako era bwe nazikuŋŋaanye ndaba nga mutanka mwezi amaga ntuusa konze baba sawi council anarah biladna nyenda waffe kansolinga ali council nangamba lekire mugamba basi tombuuza birala saagala kubiwuliriza nyenda kale ne contract kyenkana nga ewedde kwa ebulako emyezi ng'egi otuuse waka maama akwongereddeko ntuuse waka ngenze ku KHM newandisa mpadde passport yange ate ebintu bya kampani obiraba bw'oba otambuddeko byanguwa okuvaayo genda maaso kusinga ono omupya new traveler era namalawo kumpinga a week says bill KHM nensuula mu Transguard olugendo otandika buto KHM eyo yemu ku kampani zensinga okwekakasa yadde saagala gikubira kalango naye ebiseera ebyo ndowooza simanyi wajja mwaka ki teyalimbanga nnyo baana nga kampani ndala awo baali bagita batya yaggalawo eyo yes KHM eyo yakujjako sente ze wakakasa nezo bakusuubiza okujja okukolera eno zaali zeezo KHM eyo tujjako sente nga ziri minimo kubani bwe twatuuka mu Transguard baatubuuza musasudde sente mmeka dola lwali olu 10 oluvamu sente mmeka $7,000 era nga otayogera eno $10 kyeka waliwo ekigina okubaawo eri naye buli mwana baamubuuza era ne watiwa olupapula tusaninge pakasenti etaddeemu more than that yes kati ate mu kujja sente era ze babasuubiza 10,000 era ne wano ze babasuubiza ne wano ze babasuubiza nedda eri twasaninga 1,200 ekakadde kamu n'emitwalo ki 2 naye ku ground biba biralamu Jebanza abaana mbagamba febe natwabiyita mudda tubatubuyago majane wabula bw'otuuka n'okizuula nti ku ground bifuuse birala planning exit mpitawo nti wano bino kati bifuuse birala what are you going to change nothing no way leave bannange lake mumuwulidde
era we natuuka nga lufuuse 1000 olwadde 1200 ate nno sina 1000 nga lufuuse 8 because baazikekejjulanga ne bakekejjudde nga tosobola nabitegeera naye olw'okuba nze nalaba nga teguggwa naye kati wano omugezi akola ki avaawo era bwe natambuza ntambuza omwaka nengenda okusoma ssira kati awo tubadde soka ogyeko okagyeko oba kabadde kayembe oba kajuisi jakasalamu yes kaka tojjaako kuwaga audio gwenja okukozesa oyo ono talina audio naye bino mujabijjamu yes gwe Munnayuganda atulaba sofa we twakatambula oyigamu ki nalese asinze omwana akyasinze okugabira Abannayuganda emirimu agambye temumusasula naye byonna tujja kubimanya wayinza okuba ayinawo waafunira waba talina waafunira Mukama amwongere kyasinga okwagala bannaye mwena abatulaba tulina abasponsa baffe waliwo Dream Holiday Homes ng'oyo eyina rooms zosobola okgenda n'owummuliramu lunaku lumu nnaku bbiri tulina gwe bayita Seekikala Solution oba Seekikalaas eyo eprintinga buli kintu kyonna ky'omanyi kukuba bifaananyi ku matishat nga bwolaba gano tulina Mpombo Restaurant abo nabo bantu baffe balungi nnyo tulina companies nnyingi zetujja okuba nga tubanjulira naye sofa katusooke tukomaawo ogambye olusi tulina ne Sanyuke Travel Services Sanyuke Travel Services so mbita kuyitala bade ndasebo tubade tujerabidde Omunnayuganda yenna atambula okuva Uganda nga agent yakutama okulimba n'okulimba omulimo gwe kwate Sanyuke omalosirike ako nako kayiseewo nga bwe tugenda maaso badde okyatuwa ekibuuzo genda maaso tuuseewa olwo nno ntuuka mu tijji mbala obbira abantu ku ground biki birala saalowooza ku kampani yandeeta sadda mukwekubagiza kiki kiddako nanonyawe forward mpitamu ntya wano nze wano bino mbivaamu ntya this is kacha job now olumaze otegeera ebigenda maaso system ogitegedde olwo ogiyingiddemu mbuuziza n'abaliwo omanyi otuuka mu kampani buuza baakasangwawo muba mulimu abaana baluddemu mu kampani emyaka 5 myaka 6 era gwe oli mupya babuuze naye emboozi bakuwa tozeesibaako nnyo abaana bagamba negative information nga gwotuuse libe nabagamba njagala genda mu kasale bangamba kiweno kampani tekola ki toyina opportunity wadde tozaana kufuna budde busoma sira bive nako betumaze wano emyaka 4 5 gwe akajjamu tonana kweza mwaka olowooza kugenda mu security tekisoboka ekyo neŋŋamba abantu tebamanyi nti nze bubonirako mwana w'omwami osabye weeks a week bajja naŋŋamba ngenda gikuwa naye tobaako gwogamba nti nagikuwadde wabula bwe yonna kuyambala nga uniform yo eya cleaning jangu opankinge yingira basi ekutwale ku duty bw'otuula ku duty yitamu nasomera nga alikuuzi ogimanyi First Security Group ku FSG kati nga abantu sa ku Burj Khalifa nkola ku Burj Khalifa ebyo biseera mpulira waliyo nga kirina yes walimu spa bagiyita Almani spa abaana bagimanyi awo nali nkola awo nabomera ewiiki ennamba eyo sajja nangamba gwe watuuka bwoti punch live wagambye mu Pakistan yes omukisa nga wagufuna simanyi nakumanya genda maaso neŋŋenda nensomanga nenkomawaawo nenjamu neninya baasi etuzza waka awo nga wengisanga wenyini netuzza ewaka nenkyana erulire mukwano gwange twali aba banga twasaba babiri nga tukola babiri yes kati ngani akavalinga ebintu naye oyo twali tukola mu location emu ono yali wange wa ku location olinga munanga ali ku stand by tewali mirimu ninze nali nkola naye nga abaana basinga batudde kati nemukwano wange yali alimu ku batudde nemwadu bantu tuddewo tukola woshi ekyo nabuvunaanyizibwa bulala bwe soba ku nnusu 10 what are you saying akasente kasira ko kali wali okategese nga wekali milioni emu n'emitwalo 7 olwo kasevize mu obwo budde obwo obwa covid obwo byennyennyo obwo nga tugenda malwaliro ageeyo abantu gye baafiiranga abangi nga tusalise webati nga tubana batusibya nnyindo naye nga zoofunayo zootereka kwewowereza bajjukira abantu baffe bali tebakola ng'abantu bonna batudde ewaka okimanyi bulungi nnyo gw'olina okukola ki okubaweereza kye banaayimirirako kubanga bo baali tebakola kati nga batuwa nnusu zaffe 7 iba nange covid sirimu erabira 7 gw'olumanyi ng'osafalize ng'ositwagolinze anyumiza gwakoowa
ng'ojjako z'oggyeko n'oseevyako eza ssira sibali n'oziweza abeeka bafune kye baali abatetenkanye obulamu butambule era ne butambula. Ssira ogimaliriza wiiki ewedde wayita? Nze nali ngudde ddi ebyokusoma. Katonda mu bye yanva kyekyo mu byenkola nga nnyanguwa kyekyo kyakusoma. Kati ogifunye omaze okuyita kyakutwalira bbanga ky'okufuna omulimu gwa security? Kyantwalira emyezi 7. Nabanga nesire emyezi 7. Wakati mu kugezaako okunje nnyo namugenda mu interview ennyingi ennyo kubanga we nagifuna nafuna amaanyi ag'ekitalo. Omanyi bw'ofuna ekiwandiiko. Empowered you. Yes. You was empowered by Ssira. Kati nafuna amaanyi agangamba kati otudde nayo ekiraba kadde kamu n'emitwalo 7 ekola ki wano lwenkomawo njikeberako lwenkomawo nenjikeberako neŋŋamba naye nedda kambuuze mwabasoma nga company siye basomeseza baba wa certificate baba wa kanu buli omu bamuwa yes naye bakubuuza oli actually aba company batwala kiba kimanyikidde naye bagamba oli ku private nti yes you just as a private student ne kadi ne bagikuwa buli kimu ne bakikuwa genda maaso kadi gideke ne yasira gideke eyo license ogifuna omaze kufuna mulimu kampani yeyina bw'ofuna certificate papula kiri awo n'ofunako eya fire ofunako eya PS manya bano abalema ebyo weebityo kati ebyo byofuna naye kano kwogambyako kwambala mu bulago kampani yekakufunira ogifunye olwamini ofunye certificate yo ntandika okunonya omulimu siina interview wesaagenda siina wesaatuka mpozi nga saalabawo interview kyova abaana bagamba wenjipostinga bwenti dduka bonnambiro. You never know when they will call you. Okimanyi nti interviews walanze yesterday and today waliwo interviews watadde oba ku status oba wazitaddewo waziri ku TikTok nga bagamba nokimanyi nabadde ngenda kugenda okukola interview eyo tewagenze. You should have gone. Yes. Nabadde ya sales. Zabadde za sales. Nabadde ngenda kukola interview ezo. Naye waliwo ekyanganyi tugende maaso. So tewabangawo kyonna ekigaana okugenda okukola interview. Kasi towulira nga omulimu gwe balanze munniyayo gwe gulimu gigendemu. Natambula nga nimba mama mulwadde I cannot work today. My mom is so sick. Okay, sick leave. Ne batampa nenkomawo. Nengenda muza wiwano ne bangamba laba jokoma. Basawa wiwano biseera ebyo baali bagiyitaani World Security. World Security. Bapi mawe badanga yimirira. Ngakoma wano. Bambi. Bangamba no interviews for you. Na be disappointed. Ne kwatla kumtendenga kama Katonda wange nda. Mama ne mukubira essimu. Mama mange mukwano gwange. Itata wange tuli tuti. Ne ngamba tata webase naye sina mulimu. You are sleeping but don't have a job. Zukuka obanike emikono. Osabe. Nama nangamba kali ate kati togamba ng'akoleeza ssaala nga nange neeyongerayo nazikola zonna okutuusa wenalanga bwe byansobera ennyo nenja nenkola vidiyo eyo ku TikTok nti banaye nkooye ekisiimuula wabeewa nnyamba nga nze ngezesa kamanyi gakoze ki gampedde owulira otandise okulemererwa okutendewalirwa mpuliranga ekiganye mpuliranga oba tebanjagala oba tebampe you know that disappointment nga you have tried so hard kati oba olaba nze abaana nnyingira mu ngatto zaabwe mangu because there is that point nga you have tried so hard nga ebyaddala bw'osiriikirire owulira nga ogezezzaako naye nga kikyaganya omulimu guganya okuviibwamu kati awo nenja nenjogera gwe nayogera that guy came up nangamba ngenda kuyamba gwe mwala gwe namba yange yeeno Muna Uganda genda maaso bamuyitanga Ivan era Ivan woli wonna nkwebaza nnyo lwakuba oluvannyuma yayagala okunsaba ensenene ne twawukana bubi ne tweblockinga bannange nabyo byogedde naye nyina omwebaza kyekyantwala nti ojja kumbuza kakyaliwa twayawukana bubi naye munnaye yannyamba nnyo bambi so naŋŋamba ŋŋenda kukolera CV endala esukka kweno gy'oyina nalina kakyala CV bwetyo nga ndoosa erimu ebitulituli oba yanyimisa ng'omulimu simanyi ate ekirala nga simanyi kutta bibuuzo bulungi okitegeera obanga nyina nekyembulamu kati nga netaako push factor kati kyava ŋŋamba agenda kufunayo mukwano gw'omu akola akasaale
mweyaseko uniform gyambale take pictures agwe magezi agamu kugoge yampo olimbe nti wakolako zibere mu simu ezo in case ozemuna ofuna musago nogwa interview ne bagamba wakolako nti nakolako I even have photos here eyo kiya kingamba ne location nagikubuulira gyona abagamba nangamba location gyenkolako kati currently gye nali nkolako gyemba njogerako because abasecurity baayo kye bakola nali nkimanyi era yangamba amaaso gateeke nnyo ku bakasaale boyagala okufaanana kati bye bakola byonna bikole ki byetegereze in case bakubuuziza responsibilities and duties of a security guard you can say it because oba oziraba batuscanning nga tuyingira hotel ne batukebera bags balaba batetwala items za hotel ne kumasha we batyo tugamba ng'ekyo nakikwata so nanjigiriza ebintu nampa basics kali nangamba kati ngenda kuyingira mu email yo signing in you apply as I apply kati nangira mu email yange nga nterayo nga nange benkola ki wamwesigisa teyalinamu bintu byeri private tewanayina kinaawe sali nazesibera nakachala things mukundi yange so I was free about it najiyingiramu nemposti nentekangayo nga naye bwasenga buli kafuna konna kagenda maaso akukola ki omulimu ogufuna otya bampita ku interview eya Lukani gye nvudde mu company wali okolera Lukani nkutidde ozambaddewa ng'obadde ojooga location kinga saakulaba kyogamba oli ex-colleague Lukani walimu alukuzi kamputu nkutidde wasulanga wennyini awo ku kamputu tewandaba nange tewandaba mu buloko yali wabawala wennyini waliwo kampu emwe yabawala wennyini kati nze nali eno ku buloko emu nga kwensula sekadamu simanyi lwaki saakula neyanza wempangayidde ebbanga lyonna nga nkolera ku musitewo olaba mu security tekikiza postinga uniform zisinga wali wagira kituufu kyovula tewandaba naye mbaddeawo kati bampita komenya sajja kafe akamaaso ga bbulu akaliwo akamaaso ga bbulu akafirisuuti ako ke kampita ku interview nekangamba tukusikaliringidde interview jangu weti ogikole wakati mu applyinga nno okungi nengamba kati eno yo okufaana obutanyagwa Lukani byali banga ki waliwo Lukani wetali kulutingira abantu bali within Dubai ngebajja waka ne waliwo weyakisiza ne bajja wano expo exact nze ndi expo staff chance we penetrating kati after covid kijja baggulawo nti kati covid yawedde twagala bakasaale nze maze okwesotinga sirangirina academic documents zange ziya tested kyobula ngamba abaana ne wobola oli kadama ne wobera oli mu kisiimuula naye nga wasoma senior 6 ng'ogirina trust me obudde bwonna ejja kukola genda maaso mpuli ya testing gitereke mu nsawo tegenda kulya tegenda kuvunda obudde bwonna sendezo ejja kukola ki kuvaayo so I had tested my documents zonna nga nzindi wano okuva ddala ku bachelors yange senior 6 nga byonna bimbindi awo wabikolera wabyatestingira wano nga when nava mu kimba nengende waka namala byatestinga wamanye ekiddako nali olina okuba focusing olengera gyogenda bamala kulengezayo obulengezi gwe wenna atannaba kumanya atabalabya myaka ebiri mu maaso ndowooza step eyo mugiwulidde genda maaso olaba bikulyawo mu maaso you don't know what is coming tomorrow okitegeera so olina okweteekateeka najja nga mbimaze era yambuuza ebigambo nga 3 bina nangamba do you have attested documents ntiye tozibuuza nnyo Lukani ne woba weetendo olina okuba na attested papers kyova olaba bagamba nti company ezimu ezitali gumite esobola n'okukozesa nga tolina wadde senior 4 nekuwaza eyagala abakolaga tebalina bipapula okitegedde mwana yantiisa omwana yatugamba ndi wano mu CCTV sirina wadde kiki sirina kipapula nga kali wali baba ali awo ali mu kulaba CCTV kali in case of any incident tomanya munaye kati naye ne bagamba nti company eziri gumite nga zo zigenda kuwa omusaala obakasale gwateekeddwa okufuna oteekeddwa okuba nga olina empapula zigenda okweyimirira okufuna omusaala obakasale gwalina okukola ki okufuna so munaye nga omusajja ntwala ku interview nga njikola interview mala kugikola wayitawo ndoza kuola twakola interview yangamba
nga tonatuuka na waka gwe nkuwadde omulimu. Yes. Wajja oyambadde nga bw'oyambadde bwo? Nkutidda mu kasala ojja kwambala black na white. Olina okwambala black na white n'okuba bulungi ekikawo ekibeera nga kiri gumite n'olabika bulungi nga toyitiridde gwe n'ojja n'ogaba bisimila. Wateekako waliwo abaana bagenda okusaba omulimu n'agenda nga ataddeko ka make-up yeebyudde akoze atya bw'alabika obulungi. Bwe tewabikola? Oyambala nga bw'ogenda bulijjo ng'olina wolage bw'obuvunaanyizibwa. Sooka oba advising abagenda okukola interview. Kisinzira omulimu gw'ogenda okukolako interview. Abantu abagenda okukola interview z'emmere tokkirizibwa kuba na njala. Kati olina okuba ng'omanyi ngenda mu mulimu ki. Okitegeera ogenda kukola interview z'aba lifeguard n'ogendera mu kakondo. Ba lifeguard baba bambadde ebikato biddawo birimu ebituli sibitegeera bulungi. Kati wakasaali lazima olina kuba smart mu ngatto zo ng'odressinze casually. Naye nga tokisusiza sibi bino ebikowekoowe tosaako tolaga nti olina tattoo. Olina okuba ng'oli muntu ddala. Ng'oli gumite. Yes. Be omusajja yambuuza ebibuuzo nga biibyo. Ne mugamba omulimu ngwaga naye kyesinga okunsasa yaŋŋamba, can you stand for 12 hours? Ne mugamba even more than 12 hours I can stand. Naye buyire gwe obona onye mulimu ba desperate. You can say something stupid. Olayira ne by'otasobole ezitaliyo. Kubanga abaako yagamba nze we bampa tunaalabira eyo. Nga tuddeekaawo waliwo Omunayuganda omwera gwe nkugamba omanyi social media yange oyinza okuba tetonfollowinga nnyo. Waliwo omwana eyeeyita Omunayuganda yagamba mbu Abanayuganda bwe babawo katugeze bwe bababuuza salary expectation mbu eva bateekawo 1,500 omulimu ne guba gwa 10,000 mbu tuli chiipu ffe tuli awo tetwekkiririzaamu. Ki ekireetera omwana okugamba employer ssente entono kubanga olina engeri bw'ogambye mbu desperate eyo naye butamanya kyova olaba nti bwe twavaayo twasalawo tubikkule abantu amaaso. Omulala abadde agenda okikola takikola. Employer bwakubuuza nti how much is your salary expected, gwe toyogera ssente z'oyagala. Muwe range ya salary okusinziira ku mulimu gw'osabye n'okusinziira gwe ku buzito bwe weewulira. Kubanga waliwo akaseera nga olina we weetuusizza nga naawe wulira Dubai ekwetaaga sigwa gyetaaga. It is that time. Yes. Nga mulimu gukwetaaga nnyo kusinga gwe woogwetaaga. Kati abaana kyo tebakimanyi bo balowooza bakasaya alina okwetaaga. No thank you. Kiringanga kati essaawa zino nga wagambye nti onoonya mulimu mulala gwa kusomesa. Owulira naawe gojjudde. Ntuulamu awo ne ŋŋamba kati waba tebampa ssente bweziti siva wano. Mpaka nga tutudde ku mmeeza we negotiate ne tukkiriziganya kati eyo level eba ndala. Naye before that wabaayo ne wansi desperate gye kugamba eyo nti time etuuka n'ogamba oba baŋŋamba ki oba kukola kyona misana nze nja kukkiriza mwana assaako bambi omukono naye nga si mu kwagala anoonyezza akoze eki akuubye. Okkiriza okukola essaawa 12. Sajja nga magenda kuweeza offer letter olw'eggulo lwa leero zaali ssaawa ezo ez'okumakya nenzira mu kampu naŋŋamba be with your mobile every time kunzikale mukwano nabeera n'essimu mukunaaba yeeyo mutoyi yeeyo nga ndi nayo bwenti simu nebwa ku ssaawa 9 confirmation email congratulations konze kati you have been selected. Eyo gimanyi tojinjukiza gireke gwe neŋŋamba ekyo kikoze kiwedde era nasanyuka nnyo lwe bagimpeeza lwennyini jjukira nali namala dde okuresigninga. Kyenjagala okubuuza Transguard y'emu ku company Luces oba ziremesaamu something like that. Faneke ne Transguard yakuta mu bwangu. Nali naresigninga dda gwe kyolina omumanya. Nze bwe nafuna sira nenoonya omulimu ne gugaana nenja nempostinga oyo kyaliro nga byaŋŋamba nti ngenda kukuyamba naye tetugenda kumala mwezi mulamba nga tetufunye mulimu ayashiwayo bwate bwe yaŋŋamba. Yali akolera mu Arukana? Yali akolera eno kampani eri eno njagijjukira si kyagijjukira kati nenjagijjukira naŋŋamba tugenda kumala mwezi ogwo if possible teekayo resignation meanwhile okole ki notice kati wakati mu notice tuyiribiraawo. Can you advise a Ugandan or anyone watching us right now to resign before getting a job? No, not now.
not now. Naye there is a period nga naawe olaba nga naawe wotunulamu olaba nti emikisa miki mingi ebiseera expire recruiting nga buli company eyita abakasaale era nafuna offer letters 3 nalondako bulonzi genda mwalukana so waliwo chances nyingi nga naawe olaba nti there is need naye waliwo woolabanga ebintu byekute kati nga bino bitulimu buno obudde how can you do that so obalabalamu n'olaba ziyimiridde situation kubanga no Dubai mangu okubala omukaluculetigano ga kati nga ebiyimiridde so October 6 December kubanga emirimu gya wano gyala nnyo mu September October November December January era bana tugibagamba bw'oba togulina okusukkaawo tolizayininga bireke anayizayininga akita August nakola September October namusanga alikuwa available bwebagamba nti if you are available to join you can join so nze nakita nenga bismillah nkoye nenkita amama nemugamba tandike sala kati ndikuba just no sina mulimu ate sene tuzidi aba ne mama wange omulimu ogufunye bampinda ku interview mulimu maze okugufuna eno wali wabulayo wiki eji notice college ikweko nibangamba leta ki cancellation nimbagamba naweza yininga dda naye tibanna bajimpa ki ekiraga nti wayiza yininga eta resignation kale olugina ku bifaananyi ku nga tenjirina wakeera birabo ayaya natubira naye nakomawo ngambako omukyala gwempitiramu era awo banayi bana abantu banayi mweyise bulungi mu kampani mwayise bulungi mu kampani togulawo nsasage ku muntu wadde si waggwangalyo gwekola gugwo tambula genda nagende w'omukyala namuna Kenya nemugamba omanyi nafunye omulimu mu kampani bweti naye baŋŋambye ndeete cancellation sigirina naye baŋŋambye alternatively ndeete resignation okunconsideringa nkoze ntya omukyala ono yannyamba nanfunya resignation etaliiko biwandiiko nenjejjuliza nenjetwalirayo basi nensiri exactly bye namugamba nti mbalayo wiiki emu nembalabalamu kampani omu eyo Transguard yes naye kati naye yavaamu dda bannange abatulaba mwenna tuli ku Rovin Media tubasaba mu subscribing kubanga tugenda kubatuusaako abantu bano kyakulabirako kikulu nnyo eriggwe hasola eyakava e Uganda akyali e Uganda okitegeera yes bwajja n'ababuulira experience gyayiseemu naawe okakasa nti ddala nze oba oli awo nkyali ku mabaga kyaliisa bijanjalo mpise anoonya omulimu ennaku bbiri n'agabalako ekigaanyi bane tukwagala osubscribing ku channel yaffe Rovin Media following ku Facebook, YouTube ne TikTok kakati soko tubulire muko katono nyaawo tandise okukola mu Arukani bakuyise bakuwadde location teyakusumbuwa kufuna yali expo season batwala mutwazi bayola kiyolo mwenna ne batuyiwaawo tikemigugo gyamwe nina n'abantu bemmanya abagenda mu expo naye nga tebasoma tebalina yadde akapapula waliwo obwetaavu yes ekyo kyegambye nti kampani weba yina obwetaavu aba staff sometimes tetunula nnyo okitegeera ng'oli available cancellation ogirina oba visit visa toli mu overstay come they will grab you tabu yakwagala kujoininga ate okyalina employment ya kampani enkadde awo bikalubira naye wabanga oli available to join mukasaale nga ne siro ogisomye mukwana baplaze zikujjamu mpozi njagala obeeko obubaka bw'osindikira abannayuganda abeesuulirawo oyo ogwa Nagamba okubaako ka certificate ke basoma mu Dubai wano ng'ayinza okubaakuba nga bogee bakita batya ekisiimuula kasi ng'ali mu kisiimuula talowoozaako kuvaayo 10 awulira ng'olumumala n'emirimu gyonna emirala n'abo abali mu security naye nga beetaaga okupgrade nga njagala obasindikira obubaka olowooza lwaki abamu beesuulirayo ogwa Nagamba balina obulwadde obubaluma babuyita comfort zone twabogerako dda babumanya abo bakigatta eri ku mukutu comfort zone nga yakutte kuluma nga totegedde n'owulira nga 10 olulyokke ofisi akoze ofisi zo omwana we n'agendako ku ssomero ne ziggwawo
n'olinda omwezi okujja ne balukusimba omwana ono alyako zaalidde nagwako na ice cream naye n'olyako era ne ziggwawo kati butandika okukuluma bukusensera ne bukuluma paka kuwulira bubi naye nga gwe tobuwulira bulinga kkookolo emyaka gigenda tulinawo yadde akapoloti naye bw'okeeka matano gaabo n'obadde bunnomi ekiyitiridde kimala no you stand up for yourself bawala ebintu by'okusoma bino byakwewaayo soka bitwala ssente ojja kubitwala obudde olina obba nga olina ky'obala nga kikulu okwewaayo kikola kati abasinga ki obutonotono bw'oyinza okwogerako omunnayuganda atandikirwako ali mu kirina ali mu security ali mu mirimu egisika wansi w'2,000 bw'ayinza okugenda n'asoma bungi baana mwe mukozesa ennyo Google bungi sola nabumalayo bungi nnyo wabula obumu bukwetagisa okuba nga Uganda waleko okoze eki osomyeko kati njagala obwawulo ogambe nti omunnayuganda akola omulimu guka wansi w'2,000 naye nga yajja asomyeko oyo mulala waliwo n'agukola ogwo gw'olukumi gwe twogedde oba olukumi naye nga ye talina wadde akawandiiko naako nga ne bwemugamba nti otandikira wano background ye si nnungi kati abo nabo ate endala so tulina ebiwayi bibiri tulina sayidi eno tera okujoogerako boogimanyi eno ebeerako ba sales ebeerako abasomesa ebeerako basimanya nursing assistant eno tulina n'eno balista bagwawa era eno katulina eno yo mbeeramu bakirina mbeeramu bahedepa mubeeramu simanya warehouse simanya construction akina simanya bali eno lifeguard yagweno lifeguard muntu mukulu sebo wano okubeera nga osobola okugwa mu mazzi mita meka n'onunulayo omuntu tokiyita kimere ekyekintu babeetaaga okufa era bw'okufuna bannanga abatulaba tukyagenda mu maaso ku Robin Media ono namulese kabaka wano mu mirimu kakati emirimu gino gy'ofuna katudde ku mulimu ogwo emirimu gino gy'ofunira abaana ogijjawa ngenda bwe nali noonyeza emirimu tewali website ya kampani gye sitaagendako tewali website ya kampani wano mu UAE gye sitaagendako ng'eri inline ne kino kyemba noonya kati ogenda ku website za kampani ezo ogenda bugenzi ku Google n'ogitayipingamu n'owandiika n'olaba kati eyo n'oteekayo ebikwatako ne bundala no saye bikwatako because ku website otekayo amanya go biki in case balanze you just apply so I did that so many times kati ngenda ku LinkedIn as well professional profile mbera nti bagamba wano muje twakwira professional profile zobo buyira ngambye ogera abantu bangi nnyo bana Uganda nga oyogera kigamba professional profile tamena kye kitegeeza kati bina app ya LinkedIn otekayo profile yo ebikwatako experience yo byonna ebikwatako n'ogizimba nga ddala kituufu eriggumite ng'omuntu waayitamu n'agitunuulira bw'ati ng'oze okumuconnectingako because LinkedIn ya connectinga you connect with someone gwe gw'olabye ye na connectinga back to you teri nga TikTok nti following nga tuweze following or connectinga with someone yo could is a connection amala yita mu profile yo n'alaba wono kati security guard akola amaze banga bweti mu company bweti ayina bino na bino yasomako kino byonna biteekayo kati na connecting with you back kyangu nnyo okufuna omulimu direct ne HR ku LinkedIn nga toyise wadde w'omuntu yenna okumuwadde 10 gwanoonya omulimu akakodyo kawulidde woba oyagala okumanya ebisinga okwali ku TikTok bamuyita Boni Lucky so tubeerako nga tubibasomesa bino ebintu bano babimanyi tubibasomesa agende ku LinkedIn alabe emirimu egyo kati nze njijjayo bukolokolo nga baba bagipostinze because companies nyingi nze zemanya teyo omuntu tatasobola kola ki kumanya walimu omuntu nga yakatuuka ne wano eggulo nga yagudde eggulo naye nga tamanyi nakiddako oyo kaba bamugamba following Boni kati bw'oba tomunoonyereza kubimuteerawo aba tagenda kukola ki funa buyambi bannange emirimu muwulidde nkufuna gyagifuna kati ye HR w'Abannayuganda omukyalo ono gw'olowooza mu kuteebereza akumu oyinza okuba wakayamba Abannayuganda bameka okufuna omirimu bangi paka kino ekintu tukimazeemu emyaka 3 egijjudde ekyokunoonyeza Abannayuganda opportunities kitegeeza bangi abamu bali silent abamu bajja ne batugamba abamu bakubira essimu abamu batuweereza caayi mwe mumpe ssente mmwe nja kukwata omuntu mu banku be mukomera so bambi bangi weewaawo tosobola kuyamba bonna omuntu ajja gy'oli
nenga okusinzira byakunnyonnyola tolina bw'omuyamba omusajja gy'oli nga alina visa nga bulakayo weeks ezi nagalako visa entwala nyina weeks ezi naye nga bija tosobola nagiyingiramu because visa ye weeks 2 employer agenda kugamba I need long visa, this is too much short, make exit come back. Nawe n'okiddiza omugamba naye bagambye okole ki exit nagamba siina ssente wadde kati naye nagenda ng'anyiize so tebalambagamba tozanyisa visa eyo kubanga bwefa efoolu teddangulu. Soko tuweko katono nnyo ku bantu abataaliwo mu expo yabayise etyanga mu expo yali gomite alla nali sala ku sente nnyingi nze nagenda ku kyuma ekyuma kijeeze ndenga sente zizikira nkutidde jukya nali nfuna olwenda lwa tijjindo ku nnyonnyodde ng'ennaku yannumaalumada expo yatunaazaako dodo kumanya nagenda ku kyuma zisala nga yasooka ow'akasaale nempita mukwana wawe namugago wabitegedde ofunye mmeka nedda mukasaale aka expo wakakola kati ate oyogera bweki zivenako bazimanya tetwafunako 2 twafunanga enkuyeza sente zaali nnyingi ate nga tusula bulungi ate nga tulya bulungi 10,000 ze mwafunanga ate nga tuwa ekyemisaayi batuwana ekyeggulu nga mulimu security expo time yali expo wazungu baali batukwatanga kyatika olaba kampani yatwala etutundayo eyo mu expo nga expo yetuvunanyizibwako nga newuubeera okoze omusango expo yekutaminatinga paka wamu gamba batutunda indisguise nga tetutegedde naye kyekyo era bwe twamalako ne batubaddiza contract eweddeko nga ddene lyennamala mwalukani tomanya na tosobola kugimanya afuna 10,000 kamwagagawala ddamu twafuna zeddeko biveeko nasanyukira mu exponse eyo kampani nagyagala mpaka nakati nkyajagala temanyi we yanzijaga nali wazibu nnyo obudde mu expo nakulabako nga bakututte Jumeirah Atlantis olabya nga bitugamba mweyagala ki nga expo wegwa bagenda bayiwa mwenna naye eyo ye kampani wano mu UAE etayiwa staff era newe baba balemereddwe bagamba kibeera ku liivu naye nga tekutaminatinze netuluzinga contract za emal wali okyaliwa mukasiimula kyo bannange buli muntu yalina pressure ng'amanyi abasajja bagenda kututwala batuzza Uganda ku Transigan tosigala naye abasajja ne batunyiga okukakana fene tumaze ne babanyigane omune yamunyiga mu munne mpaka mwenna nga mufunye ekyokulya nze yo kampani yandera sena kyenjogerako ewe empuya jogerako mugasirika keep quiet bakyali bange bonna mwe twakola mu Alukani mugamba muti eyo tuwalamusizaako mwenna Alukani so mwenna ye kampani eyo yatunazaako nnyo amaziga kakati waliwo akantu akanyumira ku social media okwo wakolanga buyo mu video ngogamba mbadde ndi mu expo kati ndi eno mu Jumeirah nonno ngomanyize bwe ngamba omukyalo nayagala security kati nze nga Jumeirah kyentya manyi Jumeirah bayimirira Jumeirah nze nakoleranga mu wali eri ku beachside no nakoleranga ku city walk city walk nga waliwo okuyimirira naye nga batuwa break nyingi nnyo eyo koso ni alakizale nabawala bakolayo bajogera teri ayagala givaako kati naye nga halake bannanga agenza ye akafa akasinyi naye okuyimirira ze nga saaga atenze munnange nze nga sina buzibu na kuyimirira kyejje nkukyawe juzi nga ndaba kampani njikoledde ebbanga dene lwaki enteeka yo okuyimirira nayimirira mu expo nenjivaamu nenyimirira ate mweyo mugundi sayimirira mu Atlantis anali nkola ku accommodations zaawe eyo samayo nabbanga dene nali ngenza kulerivingayo myezi egi era bwe jaggwako nemanyi Alukani wegikolera bbanga akanya njikoyira kuva expo mpaka kati wenjivuddemu gyovuddemu nojja mu busomesa kakati tuyingira oyingidde obusomesa njagala otuwemu process eyo okyali mu kasaale oyagala ku upgradinga kyakutwalira kyetaagisa ki natwala omwaka mulamba
omwaka mulamba olasa kyute ogwo mulimu ogulaba bwe mulimu omuzibu okuvaamu muzibu kubanga buli oyagala okuvaamu egiri emabega gwagwo gyonna mibi obusente bwa chati egiri emabega wa security egiri mu maaso gya biwandiiko kyovala abantu bagulemeramu guli awo it's a middle class job mu maaso gaayo olabanga egiri emabega waayo olaba tebijja ekisooka emirimu egigiriko waggulu oyina kubeera ng'ofunanye kuba ogamba nti nziramu 3 oba tulina kyokoze kati gubuzaabuza n'olema okusalawo n'oyayaana okujjako nga ate wetaddemu ssente nnyingi ate naawe n'osoma kati nagenda okulaba nga bigenda kumbuzaabuza ng'olonkooye nga njagala kukikyusaamu ate n'ekirala nga baggyeewo ofu kasabajjako ofu za wiikire ekyo kyekyasinga nange okukyanyiiza weyagalanga okitegeera Friday ndi ofu Saturday eddako eramba ofu naye time yatuuka tomanya ddi lwoli ofu oba maze okwambala oli ku baazi oya ofu ekyo kyanyiizanga kati bakinkola emirundi neŋŋamba naye wano wa mama wange oba wali kigoonya sisobola kuvaawo nsobola ndi mukazi musomesa nga tatange yanteekamu omusimbi ogutokomuka lwaki Uganda wasoma teaching Uganda nyina bachelors yange mu busomesa yes ena mali so otandikira nabizuukusa naye kati bwanu kambizuukuse kwanga ndabe kwano bange bonna bakyusa offers buli yonna banyiiga amu ne bagenda amu ne bakola batya ne tyako kusaasana bwetu kyo ali buli omwana onyama kola ki weenyiga abasoma license za driving nabo ne bakita so ne tusigala wetu kyo ng'onoonya woda osente zeyongereko n'emirembe gijje kwanga byadda kale tekali mirembe sente ozifuna n'emirembe tewaba kweba kayo katono okuzuukuka kweba kayo katono okuzuukuka otutaba kasale tubeera bwetuti tusobola kwebaka mulina obunyweramu ng'okola akasaala bwe wava mu expo akasente kasigalayo mu 10,000 bakadropinga badde kyeyali yali expo contract kyagwera wali era batu akasiimo kaffe buli omubamu akasiimo ssebo buli mwe basayi bwe yamuddamu katono ne tuddako olina otyanga akasale bakasa nga akasente bakasazo twali tukimanyi batu briefinga ne tugamba mugenda kukola ssente naye okuyimirira kuki kungi koffe tugende jwa tulina amaanyi twagajja tuli fresh nnyo so tebyatulya naye ne batugamba nti mugenda kukola ssente bweziti but after expo gamuddayo mu contract zammwe ezabuli because this was a new contract nga tesi ya company yaffe nga ya expo so twali tukimanyi wedde batupreparinga muwongo atukimanyi nti nokiggwa kati era nga zonna sente bwozifuna kyozikola mumanya nti kiggwa kati ezigenda kubeera zalubeerera paka so we knew that yes Uganda bannange tubasaba mu subscribing ku Rovin Media yes ne omukyala mu following ku Born Lucky ku TikTok Rovin Media YouTube Rovin Media Facebook and Rovin Media TikTok kakati tugenda mu kusomesa ebipapulo birina otandika otya wano okukirowoozaako nali nakirowooza ddadda nze n'okujja okuveeka nali njagala bba musomesa olwedde wano okitegeera kyajja kiri mutwe gwange naye nga nkimanyi nti tekisoboka kukikola wano nga tolina experience etona nampapula ne ntuuka ne mbibuulirizaako bw'oba oyagala kusomesa wano okola ki bakyaye bange ne baŋŋamba be nabuuzanga wano okusomesaawo nti osobola okugenda wali n'obuuza ku busomerosomero ne weebuti ne bandiramu ne baŋŋamba waliwo courses bazita bwe bati olina okuba nga olina bachelors ate nga yatested with mofa olina okuba nga kino kati ne bandiramu obwo obuntuntu ne nfuna kulu kati bwe natuusa nga ndaba ntuusizza naye kati nyina kusoma certificate yawano jjukira certificate yawano bw'ogisoma ebeera yansi yonna international ne bw'ogamba nti nvudde wano olina gyendaze eyeekweyimirira oba nansingi oba driving oba teaching ng'ogisomedde wano kyonna ky'osomedde wano kubanga betukola ebigezo biva yukke era biba bya provinga ate essomero ndirabye okitegedde yakusesa so essomero maanyi so bwe nalaba nga kiri kityo neŋŋaaka ntandika okusoma neŋŋenda ku website okwo nenonyako amasomero agasomesa obusomesa wano nenfunayo erimu nasomera ku National Academy no gye bagamba ddaawo National Academy Dubai nembeebuuzaako ne bambuuza oyina kinaki wasoma kyenkana wa biki okola mulimu ki kati ne mbanyonnyola ne baŋŋamba kati bw'oyagala kino soma kino
bweyagala kubeera teaching assistant soma kino bweyagala kubeera nursery teacher soma kino bweyagala okusinziira w'oyimiridde nebyo bannyonnyodde bakuwa kale career guidance so we bampa guidance yaabwe ne enrollinga osasulanga dida mu 5-7 pa month paka omwaka mulamba oba kumpi dira mukakaaga kana kansanvu omwaka ye kasanvu ko kanga kumpi kanano omwaka ngosasula 5-7 paka kuwulira bo kati bwomala nosasula eza attestation kubanga bakuwa ipapula nga kya tested ne KHDA bano bo bajimanyi KHDA so ekyo bwomala okifuna bwoti mu ngalozo eyo another push factor kati ontani kugamba kati nfunye wajiba mipiira kati nyina mipiira kati nsimbulolo ngenda ogenda okuddayo muzihaso z'oguno ekitegedde ate munaye bikwewuunyisa buli wogenda okuddamu okuloonya omulimu omupya obanga atagunoonyangako era gwe atateeseteese ku hasodi nga totawaana biviireko ddala kubanga tirina allah wakibalo naye olina okubeera ngaolemezaamu n'ogamba wano ntewa okuvaawo nga nyina experience yawana y'okusomesa because gye tugenda mu maaso you don't know what tomorrow brings naye ky'olinawo kati kyekikuwa ekiddako mu maaso kati ffe oplanning ebyo tosaba mukama katonda nnyambaako okitegeera osaba kyoyagala kifuli mu mutima because omulimu gw'obusomesa kyenagulabako esooka guwa eddembe lingi akasente kalungi ate nga gulina benefits ki nyingi ate gukuza okulira mu dakiika mpawezaaga obuvunaanyizibwa bungi nnyo buli mu ssomero omwo naye basookera ku mmwe nga tebannabagenda kuteeka wabweru nti banaye tuwagala abantu bayitamu mmwe abaliwo kasaba nga owezezaawo omwaka era bakyogera lunye kwe just tuuza nniya kola ky'olina okukola tokola nsasagge omulimu ogufuna otya nagenda mu wokiini najjaawo mu wokiini awo wenyine wonkutidde and you were selected yali wokiina gya ku LinkedIn nzabana byendagama byonna bituufu owulidde gwe ali kulonda genda ku wokiini balanga wokiini ne bagamba buli omwajje ne bagamba naye jangu ne bino ng'olina cash level 3 ye diploma in early childhood education eya wano ng'olina bachelors yo education ng'olina employment certificate ya company mwokolera kati ng'olina byalyawo ne 1 year at least 1 year of experience ekyo baakisaako naye nze saabitunuulira ebyo bya at least bwano yanagamba kansooka ensala w'eswala y'ekiro eyo bwenjimala ogisindikewo omutonzi jjukira nali nakava muwummula ebyo ebiseera nga ŋŋambye mukama katonda nnyamba ŋŋende nsomeseeko mu masomero g'abazungu kino okisobola okukikola ewatali muntu mulala nakisobola okisobola tetwoddeko abaga emirundi ogimanyi alina katonda bamugamba ebyo naawe tontiisatiisa nze era nkugambirawo kakkana yatutonda ali ogwo nekkiririzaamu nolike onsuseeko wetala tuvudde muwummula alaye Mustakim nkutumiddeko yatwala muwummula oyo nandugaa mwetoole kaba mweyabye kukiwuye ekyo kikulinako obwetaavu kyabye yabikiraawo bannaye kaba eyo kitegeera eranizirwana yagamba kumpi 95% ku byasaba yabifuna okitegedde talimba nze nasaba omulimu ogwa ddala ne ŋŋamba Allah wange omulungi kino gwakisobola kivudde mu mikono gyange ate tewali mulala gwengenda kitunuzaamu it is only you teekawo embeera yonna kubanga embeera sobola oteekebwawo gwati gwagirina nenzimulekere essala nze nenvaayo kati najjaawo mu interview zaali ssaawa 12 zennyini ez'okumakya nga ntuuse ng'ate nvudde Dubai nenzijaawo awo bankima ku accommodation ekiro nebantwala ku baasi wali nenenya baasi yagimali nendeeta nenfuna taxi wali nensuula nenda interview lya ssaawa ez'okumakya naye abaana bannayuganda obalaba interview amuyita ku ssaawa 3 ez'okumakya atuuka 3:40 tulina abaana betufuniddeko emirimu okitegedde neyeekwasa mbu abantu babadde bangi tulina n'abaana betufunira emirimu ddala n'omugamba agenda ku interview nga gwe omusindiseeyo
n'omugamba agenda wano bati nga amulinze gyali nga siga nti yetutebwetwazi n'atuuka ti n'amugamba this one too much I don't like them. Uganda nga bamukubuulira tebali serious naka era okusanga omuntu ali serious era afuna naye abasinga obungi be babaamu nze nkubuya amazima nti babeddemu ebbanga najja nga kabiye ebyadala n'omugamba ati omanyi katuyiribe yogere kulaba nga sanya kugamba lako omanyi oyo omulenzi tomumpa alilezi yatuse ku interview sawa bweziti nga tuzereeti akalimo kafunye akokusomesa twajjaawo ne tukola interview bulungi nnyo. Interview yali yalunaku kumpi lulamba okuva wano ng'odda wali yabacekingira ebiwandiiko yabacekingira simanya background check simanya tugende bannange sikirabanga nekyenalaba onakuyisa oli n'akusuula bw'oyita wasooka wano oba omaze okuyita nange nakitegeera nga amaze kuvaayo naye mu kugenda saakitegeera wane wasooka wano omukazi ali ali nnyo strict nga te muzungu naneyogera sibiwulira ng'omanya okuwuliza omuzungu nga tomuwiza nko nnyo nnyo nga omusemberedde nagiranga nsobole okuyakyaga neŋŋamba mpoomya omwana w'omwami ebisinga kasita owuliriza omuntu n'otawulira kyagamba saamuganya kumugamba nti siwulidde naye namugamba can you slow down a little bit pona yali akiwulira nga ye muzungu nyoze ndi muzungu kati olina okwekasa nayo n'omulaga nti ndi ready okuddamu naye ogenze speed slow down nangamba I'm so sorry okay nakuddiramu kati atako kakodyo yes bweba towulidde tomala gwogera byotawulidde bena Franco mugambe excuse me can you please slow down a little bit ategera nti nchoyagala okuddamu naye agenze iribayira because accent tulina yemu ekyo kiri automatic gwoli muzungu ze ndi muddugavu kati bambi nga akuddiramu naye nga banziiramu what making sure you can alingudde ku interview eziwerezi nga nze nzigwagwa kati okimanyi nti n'okugwa interview nayo kibuilding confidence tokirabanga era bwegwanga interview togwamu maanyi kugamba ina gwaka kati ate kibuilding ko otuuka wali nga question ya waba nze bambuuzaako n'embirabira byonna nasomye n'embirabira nga sisobola kunnyonnyola nituliyo omukazi bati naye nga byambuuza mu kitabo ndaba mu ebiri. What are the 7 areas of learning? Can you explain to me the 7 areas of learning? Wali omusomeseza atazimanyi naye zannema nga ntidde ngankana nga sibitegeera tebola banza abaana we bangana natidde nkitegererawo nti atidde naye abadde akimanyi. So we build that confidence in them nti wadde ogudde tegubadde gugu kati linda okukola ki ogudda kati kyoko wagenda mu interviews so nagenda okujja wano gwede nyine ebiwundu byange bya masomero ago okitegeera nga nekubya ebiraka nga maze okwenazaako enfuufu naye nga ngamba siyimiriza okusoma kwambonyabonya nga nsomera tukolera mu Global Village nsomerako mu basi nga tugenda nsoneka saa 7 tuba tugenda kola ntuukeyo nogamba supervisor sigenda kubeera ku assembly ne bakubuuza wakitobedde ku assembly bannange nabona mu Global Village engitwakona mu expo bali balina okutwala mu Global Village those are seasonal contracts okitege baba kimanyi nti bana abaliko mu expo bali gumite kati bakunonoozayo eyo ne bakuze eno so timing za global zali mbi nnyo kusoma naye nga tetolina kyakukola wali olina okusoma kati bwokitandise tosobola kivaamu kati ukakasana nga bankireke oba mbiveeko lontambuddeko hafuwe emyezi gya global giweddeko 6 mbulayo emyezi 6 amasone nga nkooye kati nga bagenda kumpa location empya ate supervisor wayo sijja musobola mukwasaganya jjukira bino ebyokusoma olina okuba nga oli wampisa kituufu nga supervisor wo mulimu era abantu bangi abalekayo sente zaabwe masomero atandiseeko nebimukyankalanako n'abireka ne zifa. So tochiganya kubaawo. The first thing you have to do is to befriend your supervisor. Kabeere mu byatya abese wagwangalyo gwe mufule mukwano gwo kinga bakwagadde kuva mu kisimuula munnange anti ze ndi wampisa abatuule mu baddiya programu enyuma nani mukazi wampisa nnyo kisooka omutema banyiiziza naye nga ye mukama wange I keep my mouth shut. Owulidde manyina wono kati ansinze ejjinja bwe naalekaana nze nfiirwa lake sirisi omumwa
nga ngenda nga nyigireyo mu toyi nga nkabireyo nga nvayo nga nekubeko enfuvu nga okay kijja kuggwa nga nsirika naye buli wamuddiza agamba ono mubi addamu bubi so ofuna bad image ofuna fairo ne obo inako yagala ine support from yes kati buli nagenda nkuwayo okusaba kwange nagamba coordinator nyini ya supplying oyo ya tuwanga locations nemga omanyi nsoma naye mbadde nsaba bape shift yaki yekiro nyo gisobola kubana nali nkimanyi nti emisana kwati basibanga Saturday yokka mu week nabona abonera mwalukani nga nsoma drive okitegedde so na asobola okuwuliriza agamba if possible njagezaako kuba batamwa headache ne buli wabanga omwa headache gubo twala ku location zigwe gubagoba yu bakebe obeera mu kubo ozunga totuula naye nze yali amanyiko kimu nti this one doesn't disturb me kuyimirira nze nga ngenda kwana kimaki sente zenyire ebizibu byange zitombuulira ebyo kanyimirira nga nkobawo nga neebaka so yali tanyinaako zero yonna yampushinga nnyo kati nga newemba ngenze ku location era ngamba line manager weeyo location gwe nsoko yitiramu ekizibu kyange nze gwe olaba nti nsoma because I know one mu Dubai it is everyone's right to upgrade yes kyekirizibwa era twaliwo company kizwa kuga nti tosoma onde tusoma osana ojiwaabira nga tuyingidde mu ssomero ofuuse musomesa nze gwe olaba wano nkolera mu Dubai Safari Park naye tufuna abaana b'essomero bangi simanyi oba n'eri essomero yammwe lirireetayo kolumulo lisangayo oba oligirako naye abaana balina kalakita olaba awali abaana awo woba okoma todiscussinga mwana tekikkirizibwa professionally yes nze kyembadde njagala okwagala okwogerako nga tetudiscussinze baana temulina ngeri gye mufunamu racism awo okusosolwa nga mu abannayuganda sijja abannayuganda naye abaddugavu mwenna muyinza okuba mulimu maybe bava mu West Africa temubaamu kaawo okusosoza obwo ate ebyo ebyekusosola ebyo byeno gyenvudde ewo mweteri tewali eno buli omu bamulaba nga wa mugaso buli omu bamulaba nga wa mugaso buli omu yeetaagibwa you are needed sibirabanga naye ate eno gyenvudde akina kasaala akina nkasi eyo waliyo obusosozi batulaba oba nga ki naye just gwe weekomako ng'omuntu n'ogamba they don't love me they don't like me but they like my service yes so I have to provide the service I get paid I live deal done bannange mwenna abatulaba Robin Media nga tumaliriza mu subscribing omukyalo ono ndowooza tujja kuddamu tumunoonye nga wayisewo kakabanga kubanga mpulira nange saagala kumala bannange sibula abantu bootumirako maama wo ali ntumirako Sanyuka Travel Services wonna Dubai ekuyisizza etya mu kaseera kano akasembayo mbadde ndirabidde okukakubuuza Dubai ekuyisizza etya mu kaseera kano Dubai terina lunaku lwali empisizaako bubi tewali kasooka njiyingira nze naye tuli tuti teruliiwo sirujjukira ogyevuma sirujjukira era nze sibimanyi ebyo terina nawe nkwatirako akasente kasigadde kajja konna nga bwe kalina okujja nga nessimu nkuba tadde okunkubirako bandi bulungi banaye sirika n'okusirika banaye bana bantu balabirira nze mundeke baddiya